Essula ey'okusatu. N'ayingira nate mu kkuŋŋaaniro, mwalimu omuntu eyalina omukono ogukaze. Ne bamulabirira oba anaamuwonyeza ku lunaku lwa Ssabbiiti era bamuloope. N'agamba omuntu eyalina omukono ogukaze nti, yimirira wakati awo. Awo n'abagamba nti, kye kirungi ku lunaku lwa Ssabbiiti okukola obulungi nanti ky'okukola obubi, kuwonya bulamu nanti kikutta. Naye ne basirika busirisi. Bwe yabeetoolooza amaaso n'obusungu, ng'anakuwadde olw'okukakanyala kw'emitima gyabwe, n'agamba omuntu nti, golola omukono gwo. N'agugolola, omukono gwe ne guwona. Amangu ago Abafalisaayo ne bavaamu ne bateesa n'Abakerodiyaani ku ye nga bwe banaamuzikiriza. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne bagenda ku nnyanja. Ebibiina bingi ne bimugoberera ebyava e Ggaliraaya ne Buyudaaya, ne Yerusaalemi ne Idumaaya, n'emitala wa Yoludaani, n'abaliraanye e Ttuulo ne Sidoni. Ekibiina kinene bwe baawulira bye yakola ne bajja gy'ali. N'agamba abayigirizwa be eryato ettono limubeerenga kumpi ebibiina bireme okumunyigiriza, kubanga yawonya bangi, n'okugwa abalwadde ne bamugwako bamukwateko bonna abaali balina ebibonoobono. Dayimooni ababi nabo bwe baamulaba ne bagwa mu maaso ge ne bakaaba nga bagamba nti, gwe Mwana wa Katonda, n'abakuutira nnyo baleme okumwatiikiriza. Awo n'alinnya ku lusozi n'abayita gy'ali baayagala ne bagenda gy'ali. N'ayawulamu 12 okubeeranga awamu naye, era abatumenga okubuulira n'okuba n'obuyinza okugobanga emizimu. Simooni n'amutuuma erinnya Peetero, ne Yakobo omwana wa Zebedaayo, ne Yokaana muganda wa Yakobo, nabo n'abatuuma amannya Bowanerege, amakulu gaalyo nti baana ba kubwatuka, ne Andereya ne Firipo, ne Batolomaayo, ne Matayo, ne Tomasi, ne Yakobo omwana wa Alufaayo, ne Saddayo, ne Simooni Omukananaayo, ne Yuda Isukaliyooti ye yamulyamu olukwe. N'ajja mu nnyumba, ekibiina ne kikuŋŋaana nate, n'okuyinza ne batayinza na kulya mmere. Awo ababe bwe baawulira ne bafuluma okumukwata, kubanga baagamba nti alaluse. Awo abawandiisi abaaserengeta okuva e Yerusaalemi ne bagamba nti alina Beeruzebuli, era nti agoba dayimooni ku bwa mukulu w'abadayimooni. N'abayita gy'ali n'abagambira mu ngero nti, Setaani ayinza atya okugoba Setaani? Obwakabaka bwe bwawukanamu bwo bwokka, obwakabaka obwo tebuyinza kuyimirira. N'ennyumba bwe yawukanamu yo yokka, ennyumba eyo teriyinza kuyimirira. Era oba Setaani yeegolokokeddeko ye yekka n'ayawukanamu, tayinza kuyimirira naye aggwaawo. Naye tewali muntu ayinza okuyingira mu nnyumba y'omuntu ow'amaanyi okunyaga ebintu bye nga tasoose kusiba oyo ow'amaanyi n'alyoka anyaga ennyumba ye. Mazima mbagamba nti abaana b'abantu balisonyiyibwa ebibi byabwe byonna n'obuvvoozi bwabwe bwe balivvoola bwonna, naye oyo yenna anavvoolanga Omwoyo Omutukuvu talina kusonyiyibwa emirembe n'emirembe, naye azzizza omusango ogw'ekibi eky'emirembe n'emirembe, kubanga baayogera nti alina dayimooni. Awo nnyina ne baganda be ne bajja ne bamutumira ne bamuyita nga bayimiridde wabweru, n'ekibiina kyali kitudde nga bamwetoolodde. Ne bamugamba nti, laba, nnyoko ne baganda bo bali wabweru bakunoonya. N'abaddamu ng'agamba nti, mmange y'ani ne baganda bange? N'abeetoolooza amaaso abaali batudde enjuuyi zonna nga bamwetoolodde, n'agamba nti, laba mmange ne baganda bange. Kubanga buli muntu yenna anaakolanga Katonda by'ayagala, oyo ye muganda wange, ye mwannyinaze, ye mmange.